Pastor bwe yajja okwogera ebyabaddewo yatuukanga ne yeekubajje n'ayogera ebintu ng'oli naye kuba ndabye obuvidiyo ku social media nga bwe yagandi yeekweka wansi wa steering wane waffe bw'ojja noga nti FBI gyenoonyereze esanga omugenzi bamugjawo dda esanga emmotoka baagijjawo dda kati emmotoka eyo yakwatibwako abantu emikono mingi. Oh, yes. Kati ezo zonna fingerprint ze bandijje ku steering wheel y'emmotoka senga kiba kyetaagisizza ddala ani yali avuga emmotoka kuba bo bakikola kukakasa kati ye poliisi bw'ogiwaabira omusango ya America tekubelievinga naawe wennyini. Well, mukulu enanga nga bw'ogambye nti yagambye nti mundu yakozesebwa ali yakozesebwa na wano n'ebyo waffe oluusi ojja ne weewunyamu naye tukatumukkirize kuba yamanya ayinza okuba amanya ebisingawo ffe bye tutamanyi. Gwe natulaba kwembozi mu UG nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Simanyi oba bwe mbiraba eno gyendi oba nayo bw'obiraba eyo ninkakasa nti nno tubiraba kyekimu lwakuba nti nno oba oli awo oluusi okubitegeera n'ennyonyoka yaabyo oluusi yeyawukana naye nga kwetuli nnyo nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Ndi wano n'omukulu agenda kubabuulira amannya ge naye nga kyensinga okumanya ekikulu ennyo nti ava mu ggwanga lya Biden eggwanga lya America bayitayo Boston naye nga amasaza gonna agatabaala. Jay Mukasenge wanji muganda wa sebo nsanyusa okulaba nange bwentyo mwebale kuteeka program sebo mwina kaweza kalungi nnyo era abali Boston kati ndowooza bagana obasaaliza mbasaaliza tuli wabweru nsanyusa okulaba mugamba muti abaganda bange batulaba mwebale kwagala program yaffe eno amanya Jemo Kasenge nga bebanyanjudde ni musajja abeera mu ggwanga erya America naye nga ndi muyimbi ekyamakulu ekisinga obukulu ndi muna Uganda era njagala nnyo ensi yange. Okay, wajidde mu Uganda emboozi gye nkakasa nti no gye wasanze gye wasanzeewo yaddeegezaako okutambula side yawe era ekyatambula yeya omusumba Aloysius Pastor Bujingo oluvannyuma lw'okuba nti nno ekigambibwa okuba nti abazigu bali bagala kumumalawo naye mukwagala okumumalawo omukuumi we n'alugenderamu omukulu Muwumuza Richard so kakasa nti wadogobera bulungi nnyo emboozi eno mbadde njirabako era n'olwo lwennyini amawulire gafuluma ekiro gantuukako ne kiwulira nti ensasage eyagudde ewa Pastor Bujingo kyali kyannaku kuba obulamu bw'omuntu bwagenderamu ate nze omu ku basajja abaakuzibwanga mu ddiini y'ekirokole okusingira ddala wadde ne Namirembe twagendangayo naye twali nnyo nakulira nnyo mu ddiini y'ekirokole kuba ffe twasabirangayo wa Pastor Kayuwa Simeoni Kayuwa era mukwano nnyo gwa Pastor Bujingo Simeoni Kayuwa oyo Namirembe awo era nze omu ku baana abaakubanga eŋŋoma mu kyaki eyo kale bempulira amawulire ga Pastor Bujingo mbadde mu followinga ne ku social media azoko yasala amagezi ateekayo bu clips bungi ng'azinanga olabira ddala ekintu kimunyumira ng'ali mu vibe amanyi ate musajja muzinyi mulungi era nanja musaba muteeke mu video yange tusale empere n'amazina gazi naaga ag'empere nagaagala nnyo so mukama mulungi nti yamusobozesa okusurvivinga abalumbaganya abaseddekezi but ate kyannaku ku ludda olulala nti obulamu bwa naye baŋŋamba yali mukadde wa kanisa oba anyway ebadde biyitingana ebadde bingi abamu bamuyita mukadde wa kanisa abalala bamuyita WSFC abalala bamuyita driver abalala naye nga kyonna kyekiri obulamu busigala bulamu era tusasira ab'enju y'omugenzi olw'okuviibwako mutabani waabwe taata w'abaana byonna byabadde ali mu bulamu. Kakati ab'ebyokwerinda omukulu Enanga omugezi wa polisi ya Uganda yavudde wiiki eno n'ategeeza n'agamba nti omuntu yenna alina amawulire gonna ag'omuseddekezi yayagala okumalawo obulamu bwa Pastor Bujingo n'atwalamu obulamu bwa Richard omukuumi wa SFC gwe bayita omukadde w'ekkanisa nti bamuteereddewo obukadde buli bumeka bateekawo bumeka obukadde abiri yes yatekawo obukadde 20 nti eri omuntu yenna alina amawulire ago
tulabyeko wano abantu abazze bafa be bakubya amasasi tolaba omugenzi Isima abadde yakavaawo gavumenti yateekawo mmeka kuba omuseddeekeze yatayisimu kono tebateekawo sinaze nawulira tebateekawo sinaze nawulira oli alina kuba volontiya naye nga okugenda mu maaso naye nga okunoonyeza kukyagenda mu maaso waliwo bamasheeki abazze bakubwa amasasi n'abantu abalala ab'enjawulo abakulembeze okunoonyereza ekyamazima reports tezivangayo wabula poliisi evaayo neyogera negamba nti kakati emmundu eyakubye yatta gundi emmundu eyakubye era nga bwe bagambye nti emmundu eyakubye pasita omukumi wa pasita Bujingo ye yakuba Isima baga nti kakati aba ADF be bakoze kino n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo naye tewavangayo report ejjudde ku nsonga y'abantu abazze battibwa n'amasasi n'emmundu mbadde njagala tusigire ekifaananyi ku butya mulina ebitongole mu Amerika eyo ebinoonyereza okuli FBI ndowooza kyekisinga obukulu sayidi Federal Bureau of Investigations FBI yes singa kiba kizze wano mu Uganda okunoonyereza ku nsasagaziro zonna ezize zibaawo kisobola okubako nekyekizuula okwawukanako ku poliisi ya gavumenti ya Uganda sirowooza nti kiyinza okuzuulayo wadde akakoola wadde akantu n'akamu ku lwaki olw'ensonga nti okunoonyereza kwonna kulina okuba ne system eyateekebwa in place kati bw'ojja n'olaba nti bukyanga baleeta kamera President Museveni ze yaleeta kamera zino enkesi ez'okunguudo zisobola okuyambako okulaba nti waliwo emmotoka tugambe tugeze emmotoka ebbiddwa baga twagitrakinze yayiseemu kamera eno neyita mu kamera bweti naye bwe yamazeeyo awo tetwazzeemu kumanya byazeemu gikwatako waliwo omukwano gwe babbako emmotoka ye bw'atyo bamugamba poliisi nti twagirabye yayise kawuku yayisewa naye twasembe giraba ku kamera y'egindi awo tetwazzeemu giraba yabulidde kati ebintu ebyo byonna ebifaananyiriza bwe biti FBI bw'oba ogireese wano kuba naye ekolera ku ekisooka forensics forensics omuntu atulaba yeetaaga okukitegeera obulungi ekolera ku bintu tugambe ensasaga egudde nga bwe yagwa ku pasita Bujingo kati mu Amerika bwe wabaawo nti oba omuntu afudde oba bamukubye amasasi n'agwa tebakugamba omugjewo okujjako ng'oba omutwala mu ddwaliro naye bakwadvising ebiseera ebisinga okubira poliisi immediately ng'omuntu oyo akyaliwo awo nga akyaliwo bw'aba nga afudde bw'aba nga yeetaaga kutwala mu ddwaliro kola ekisoboka okutaasa obulamu naye bw'aba afudde bakugamba tomuggyaawo kuba bajja ne bakuba ebifaananyi yagudde atya engwa y'omuntu nga bakubye amasasi olusinza obayamba nti yamukubye yadde mu ango bweti okusinziira bwe yagudde bwati kuba amasasi gamukubye oba mu side bweti so ebyo byonna kati bajja forensics ne bagamba nti yagudde bwati waliwo ekintu kyonna ekyasigaddewo biki ebyo bibeera byakunoonyereza naye kati wane waffe bw'ojja noga nti FBI gyenoonyereze esanga omugenzi bamugjawo dda esanga emmotoka bagijjawo dda kati emmotoka eyo yakwatibwako abantu emikono mingi kati ezo zonna fingerprint ze bandijje ku steering wheel y'emmotoka senga kiba kyetaagisizza ddala ani yali avuga emmotoka kuba bo bakikola kukakasa oyinza otuga nti pasa yali avuga emmotoka naye ate nga si yali agivuga nga muntu mulala yali avuga nga pasa alina kayeebasi kati ye poliisi bw'ogiwaabira omusanga ey'Amerika tekubiriivinga naawe wennyini tekubiriivinga kuba oyinza okuwa emmotoka y'omuntu n'agivuga n'agikozesa ebikyamu gwe noga nti gwe wabadde kati baagala banoonyereze balabe ku fingerprint kuliko omuntu omulala eyakutte ku mmotoka eno bw'aba yagikutteko yadde akola ki yadde kanaabe yabadde so investigation zitwala ebintu bingi be bakolerako bo nga ab'omu Amerika wano oluusi kyojja okwesanga nti kibeera kizibu kuba mu Amerika kizibu okusanga kamera ziri almost buli wamu naye ate waliwo ebitundu ewatali kamera ebibira teriyo kamera nja kuwa example waliwo omusajja eyattanga abakazi nga musajja mufumbo ayinayo omukyala n'abaana naye buli mukyala bwe yagenda nga ku vacation nga agulayo malaaya bano bajja ku online baneekolera jange baneeko ng'amuleeta awaka bw'amala obbakozesa ng'abatta ng'abateeka mu pick-up ye ng'abavuga ng'abatwala ku lubalama lw'ennyanja ng'abasuula eyo kati bano basanganga mirambo abawala infact bawera oba 10 ndowooza namba yali nnene
nenga bagamba nyatta abakyala bano n'abaleta n'abasuulano olw'ensonga teriyo kamera mu bibira tosobola kubeera na kamera buli wamu ate nga kizibu nnyo n'okusangayo omuntu nti wuno atambula nti wuno atambula ne banoonya omutemu wa Long Island emyaka gibadde giyise ng'omusajja oyo yazze ngatta abantu naye bwe basanganga emirambo nga bagijjako DNA ey'omuntu oyo eyasembeyo bakozesa kakati nga batandika kunoonyeza naye lumu Katonda n'abawa chance ne bafuna outbreak ne bafuna omusajja oyo yattanga abakyala abo yalya pizza bwe yalya pizza n'asuula ekibookisi nga mulimu ekitundu kya pizza kyaliddeko kati balindooza of course bafunako hint ne bagamba kuba abantu bangi abalya pizza tojja genda buli alya pizza n'agisuula n'ogikebera DNA naye ndooza bafunako hint ne balaba ne bagamba naye obagundi ono kati okusinziira kati kiri kye nagambye nti bayinza okulaba emmotoka mu kamera ne mu America tuziina kamera oba oyita ku luguudo ezo naddala eza highway oba mu intersection bweziti ne balaba nti waliwo pick-up eno eyayitawo mu budde bwe buti n'ekyo tekitegeeza nti yeyatta abakazi naye ne bagamba it might be a person of interest tumugoberere tufiirwa kino okuba nti ziri ensi ziina ssente nga bagamba tumugoberere nga bagoberera nga banoonya pick-up eyo number plate bafuna address yo ani abeera mu maka muno mufumbo so ne bafuna hint eyo kati ne bagamba tumugoberere tunoonye ku DNA ey'omwami ono kuba emmotoka eyo yayitawo ate neyamala ebbanga neekomawo yali erazeewa ate mu kamera endala eri tetuziraba so yastopinga in between awo nedda ku ssaawa bweziti so ebyo byonna ebintu biyamba babitunuulira kati nga banoonya naye kati emmotoka wano simanyi system yano bwekola naye emmotoka zaffe license plate y'emmotoka sirowooza nga ekuwa address y'omuntu waasula kuba ebiseera ebisinga ffe tukozesa oba PO box oba tetusirowooza nti tulina n'address nti emmotoka yo kuba emmotoka zaffe mu America bw'ateekamu namba plate yange owa poliisi emulaga nti emmotoka ya Jemo Kasenge asula ku address bweti ne bweti kati bwe baba balina kye baagala okumbega oba kiki bajja ku address yange ate bagenda ne ku site yange mwensula ne bagamba waliwo omuntu asula mu gundi muno mu Nankana naye ennyumba ye erabika erimu abantu bameka kuba bw'okola census muwandiika nina abaana bwe bati abantu abasulamu abakulu bwe bati oba ku address eyo kati mu state kuba tuyina state ebanga nsi namba tuyina bw'ojja n'osula ku address yange oba n'okozesa address yange oba tosulawo bwe bakubira gundi bagiyita RMV ebabuulira nti ku address okwo kusulako Mayanja kusulako Jemo kusulako Simon Roko abantu bonna baba balijesalingiddwa ku address yo amannya gaabwe gabeerayo kati bafuna license plate y'omusajja ne bagamba nti ku address okwo kusulako yeye mwami yekka kubasaba kubeerako abantu abalala baana nabo balina okunoonyerezebwako kuba omuntu ayinza okuvuga pick-up yo nga sinze nalimu nenga ali ku address yo abeera ku address ya oba yali makanika okitegere so munaye nga banoonyeza ku musajja oyo bw'alya pizza n'agisuula bagenda okuggyako DNA ng'emaakinga ne ze badde bajjanga ku mirambo giri kati byo byonna kitwala obudde kimu kitwala dedication okwewaayo wane waffe sirowooza nti waliwo wa poliisi asula nga teyeebase kubanga basse omuntu egindi tewali era bagamba naye tusuze bamuziike poliisi erina kyekola okulaba naye kitalo tukyanoonyereza tusaasira ab'ennyumba y'omugenzi naye nga teri asula nga teyeebase nti ddala omuntu yafudde waliwo enamba plate ezizze eza digital wane waffe Uganda era nga bagamba zigenda kwongera ku security nti in case singa baba ekiguddewo nga nenga mubaddemu emmotoka ebadde yenyigiddemu nga basobola okulondola emmotoka yaani enamba ezo zobadde otegeeza tetulina na digital number plate mu America size mulina ewammwe tulina number plate gye bawandiika katinga eyo gye nina ku motoka eyo BMW naye number plate eyo mu America bw'agitayipingamu nga bweri computer ejjayo information y'emmotoka era senga nkyusa plate eyo nenjiteeka ku mmotoka endala oba nenjiteeka ku lawumu bw'akubamu bw'ati emulaga nti nina kuba BMW kati era bw'alaba nti lwaki ate ya BMW eri ku lawumu awo akukwata akukuba ekitaala kuba America yo poliisi buli ekuva emabega kuba ffe ezaffe poliisi za mamotoka tetutera nnyo okubeera na bano bamusirike abayimira ku nguudo n'akuba omukono bo babeera balawuna
emotoka za police bazira naye buli lwakubeera emabega alwaninga plate yo buli lwakubeera emabega lwaki nti ateekamu plate eyo ebiseera ebisinga bakwata abantu abalina emisango tugambe olina warrant oba nannyini motoka oyo alina warrant bagiyisuubi nga bamwetaaga kati bwakubamu bw'ati emulaga nti emotoka eyo nannyini alina warrant bwakubamu bw'ati drivers license yo expiration date emulaga nti nannyini motoka eyo license ye yaggwako warrant nabo wakola musango mulala nebo wakola musango mulala bateka mwati number plate eyo kimulaga nti bamwetaaga bwabanga drivers license yo yaggwako nga tonagiri niwinga bwakuba mbwati eraga nannyini motoka eyo drivers license ye yaggwako era asobola okuyimiriza nagamba ku license yo kati bwe webuuza license siina kyenkoze ofiisa lwaki onsaba license tyagwe gimpi njagala nina kyenjagala okulaba era bw'alaba nga kuba kisooka eyinza okuba nga yaggwako naye nga sigwa ovuga mukyala wange yalimu oba mukwano gwange nga ye license ye eri fine kati ng'akuddiza ng'agamba genda naye bwe mba nga nze njirimu nnyiniyo nga license yaggwako awo emmotoka tevaawo okitegeera so abasajja balina system gye bakola kati ffe kati ng'ojjako ekitongole ekitongole nga si kya Uganda si kya polisi ya Uganda si bino ebinyonyonyereza ebya Uganda because FBI nze gye mbadde nsuubira nti mu nsi yonna be bakyasinze okukola omulimu gw'okunoonyereza n'okuzuula tewali ekitongole ekyo nakisobola kati kumiira mu misango mu alipoota za wano naddala guno omusango ogukyasembyeyo gukwagala okutta pasita Bujingo kati gino gyetaagayo empozi oba tuyinza kuyita Yesu kale tugaa nti Yesu ajja anoonyereze kubanga nga pasita bwe yagamba eddoboozi muno ogyetaagamu eddoboozi nerega nti omutemu wuuyaawo n'omugoba naye oba tofunye eddoboozi tewali ekitongole kyonna mu nsi yonna kisobola kugenda ekinoonyereza ne kifuna tekisoboka olw'ensonga nti ebintu byaffe America eyo giraba erina FBI naye erina unsolved murder cases eziri mu mafayiro bwesedde ne bwesedde nga lipooti tezajjula zafuluma lipooti efuluma nga weeri yattiddwa masasi era bamukubya amasasi oba 2 oba 5 oba 10 era yafiiridde nga n'omutemu bamumanyi baba tebamumanyi kyebava bagiteekako nti unsolved murders nga naffe ze tulina wano kati ezo mulina ziyita unsolved matters temuyinzaga nti poliisi teyafulumya lipooti lipooti egifulumya nti omuntu lipooti kitegeeza nti bwe twazze ku incidenti bwe mwatuyise nti omuntu afudde tuwandiika lipooti ddala kituufu ya omuntu akoze yafudde ate poliisi si enawunsinga n'omuntu yemukakasa nti afudde eddwaliro naye poliisi yega twasanzeewo omuntu nga tassa tegamba nti yadde afudde twasanzeewo omuntu nga tassa because omuntu asobola okubeera nga alaga wano nti takyassa naye nga mulamu buzirizi mugenda mutwala mu ddwaliro nga bino olwo gye nawulira gye baatwala omuntu mbu yali afudde ne bamutwala ne basimentaana ne basula nawo nga bakaaba amaziga essala ne zigenda mu maaso baba bakyasaba n'akolola abantu bonna buli muntu n'abuna emiwago kati abasobola tugamba mubazuukidde kati eno Uganda be muganda bazuukidde kati mu America wa poliisi tagama nti nasanze afudde bawanika nti omuntu yadde tassa kati eddwaliro lye likakasa nti yeyafudde yebawa death report y'okufaakwe naye poliisi ejja yabadde agudde bw'ati kirabika nti ebiwundu bye byadde biraga nti akubiddwa masasi tebakonfaminga nti yakubiddwa masasi era abe mu ddwaliro bebakonfaminga kati ye report bulijjo gye mubanja poliisi ejja n'egikola n'egiwa investigation department oba bafamily bajagala nebawako kopi eyo ye report okitegera naye ekyokuzuula omutemu ekyo kati ate nagwo guba mulimu mulala poliisi erina files mu America eza unsolved murders mpitirivu bwesedde ne bwesedde kuba America erina abantu bayitirivu miliyoni mpitirivu kateebereza abantu battingana mu America waliwo cities embi ennyo waliwo Chicago we yabeererako embi waliwo streets mu California embi waliwo mu New York embi Bronx eyo nga tosalimbirayo olw'ensonga nti emmundu zibeera mu mikono emikyamu kati mu mbeera eyo ne bwe tunagamba nti nawano mu Uganda kati eri balinayo emisago gye banoonyeza ne babeera successful kati oyo omusajja gwegambye yattanga abakazi kyatwala emyaka yattanga abakazi oba mu 2-3 okutandika okubatta 2-4-5 naye bakamukwata kati egyo emyaka emeka egiyise miyitirivu ate abakazi battibwa naye bali kye batusingako nti teba giving up teba giving up ate kati tebakozesa na FBI mwegyo emisango bwe gityo baji involving oluusi
naye ebise bisinga police zibeera ne detective department zaazo police nga zo era bwe baba beetaaga omukugu mu forensic nti gundi amanyi okunoonyeza ku kino bamutumya n'ava e California n'ajja Boston n'akebera n'ayitamu ekyo kye babaagala n'addayo ne bagamba kino gundi yakimanya ali New York ne bamuyita n'ajja nga bazimba keesi bazimba naye nga bagamba nti ziba nnyingi ezimu zibeereyo nga tezifunye na attention abantu bangi abafa oli najja stabbings ezo abantu befumita nnyo ebiso mu America eyo oli bamufumita ekiso n'afa omutemu n'abula kuba tewali bujulizi kati balina bupikipiki nabo bulinga bubooda busukuuta bakubirako amasasi bannaabwe oli n'akavuga akapikipiki ate obweri tebuliko na nnamba ne kabula mu nzikiza nekagenda so kati ebintu bingi naye poliisi bwejja nega nti kejjawo ebisosonkole kewandiika report efunawo obujulizi bwekuŋŋaanya kati senga mmadde eddamu endala era ne happening ne baga nti mundu eyakozeseddwa era yakozesa n'omutemu kitegeeza omutemu akyali mu within mu area eno tannatambula wala nnyo oba bali bangi nga bawanyisiganya ekisinga kye bakozesa ekyo so naye nga wanewaffe of course obuzibu buba bw'amaanyi naye nga kyenjagala abantu bamanyi abatulaba nti ne mu America ettemu gyeriri era si buli nti buli muntu afa ajja kufuna ki report nti oba omutemu ajja kukwatibwa abatemu baliyo bayinaayina nabo gye bali okuggyako abo abali obvious ennyo mukama n'abavaamu ng'oli oba yakosa omuntu ate ne bamukwata mu musango mulala ate ne bagenda okuggyako DNA ye ng'ate neene emakinga n'omusango guli gwe baatereka nti gundi yafa yattibwa naye DNA yoono gwe tukutte nga bbye oba breakinga mu nnyumba y'omuntu amenya enju zifaanagana DNA makinga n'omuntu gwe batta egindi kyovola bo batereka mu gundi zaabwe batereka DNA gye bajje ku kifuuwa nawe baddeyo crime omusango ne bagitereka kati waba bafuna match bayinza okugaa nti bagiraninge mu database y'eggwanga lyonna bagenda okulanga emakinga n'omuntu eyattibwa e California naye gwe bakwatidde wano nga bakubira ab'e California nti balina keesi bweti nti omuntu eyattibwa omuntu DNA wano gwe tukutte yabadde abba enfudu emakinga n'omutemu gwe mwagala eyo ewammwe kati oli awo bano bamala okukugira ogw'enfudu nga bali nabo bakulinze nga bakutwala so bibayamba nti bakuŋŋaanya obujulizi ne babutereka naye kati wano tetulina database nti omuntu attiddwa nga isima bwe yattibwa sirowooza nti waliyo database nti bajja ne bajjawo obujulizi ne bakola ki ne babiterekawo well mukulu enanga nga bw'ogambye nti yagambye nti mundu yakozesebwa wali yakozesebwa na wano n'ebyo waffe oluusi ojja ne weewuunyamu naye tukatumukkirize kuba yamanya ayinza okuba amanya ebisingawo ffe bye tutamanyi ate bali mu department eyo naye nga wanewaffe wane Uganda ebizibu biba bingi n'entandika okutandika obutandisa investigations kuba oyinza ogamba tugende mu ssimu y'omuntu ani yasembeyo omukubira naye si buli asembayo kuba omuntu yamutta okubira omuntu kubanga waliwo omwana yanyimizaako waliwo omuntu we gwe batta naye yafuna okutya kubanga era y'omu ku baasembayo okumukubira era nokuwulira nti ate aweddewo afudde bamulidde kati neyiraliko gamba abasajja bantu bagenda kusookera kunze kunkubira simu kumbuza ebibuzo bya kajojijoji neti yafuna simu n'emu yamukubirwa nti owaayi sooka ojje wano oyogere wadde omugamba ki tewali oluusi bayinza okuba abatuufu nti si buli akubira omuntu yaba yamusi ate ekirala senga mbeera nti bakuttidde wano nga nze yakubidde nabadde ndi mbalala nga tawa emirongooti giraga nti essimu eno yakubiddwa yabadde ku mulongooti gw'embalala ebiseera ebisinga bwe mbanga nze nadde kubidde sirina kubeera mbalala saawe ate nga bwe nkutta wano okitegeera so nakyo kiyinza okulaba nti okujjako nga kubidde wano wennyini nga tuli ku mulongooti gwe gumu bakuttidde wano ate kubira ate naye ndi wano oba kubidde wano nearby ekitegeeza nti oba mbadde nkuyita nku meeting bakutte awasobola okubeerawo ebibuuzo kati kiyinza okuba yayinza okuba gye yali asinzidde nga bo bwe bakiramu naye again sirowooza nti poliisi yaffe erina n'obudde obwo tunoonye essimu ezaakubiddwa omugenzi okujjako ng'obadde munene nnyo oba mu gavumenti naye bano abantu baffe abaabulijjo abattibwa ebiseera ebisinga temubaamu kasente ani ateekamu akasente ne mu Amerika eyo emisango mingi nga omwavu bw'afa bakuwa kati bawalabako keesi y'omusajja eyafukamira ku vivi omupoliisi eyatta omuddugavu yafukamira ku vivi I can't breathe paka lwe yamutta naye ripooti y'eddwaliro eyasooka yagamba nti omufukamira ku vivi si kwe kwamusi
ninge ensi yonna erabye ng'omusajja afukamira ku muntu ku muntu n'amuto omusajja I can't breathe okitegeera kati abantu video yamala kusafesinga naye baali bakola ripooti nti ekyo si kyekyamusse ekyo si kyekyamusse kakati bwe baamala ne bagamba nti yafudde ebintu birala kakati video eno emala kufuluma ne bagamba wait a minute omuntu agamba nti si yeyamuse nga teyamufukamidde ku bulago paka ne baddamu ne bakola okufunoonyeza eddwaliro ne ddamu ne lifulumya ripooti endala ne bagamba nti okufa kwe kwavudde kumufukamira kuki kumufukamirako ku vivi kakati olaba ebyo byonna ne mu America gyebiri okitegeera nti omupoliisi mu America abeera ne influence nene nnyo ne ku bano ba investigator kuba abapoliisi be ba investigate murders ezo zonna okitegeera so baali bamukavalinze nga bamutereddewo okitegeera bamukavalinze omusango we bagufutyankiraawo kati bano senga ka video tekafuluma oyo baali bamuziise nga ne report tugifunye bulungi nga kufaako tekwabadde related n'akatono kumufukamira ku zeza nti aka video kano ke kayamba okusobola okugyayo amazima senga tekaaliwo kati teebeza abantu bameka abafa mu nfeeyo nga poliisi mikono gyayo nga yeri responsible eya America nga yeri responsible okitegeera bakuba abaddugavu amasasi enkya neggulu ne bavaayo poliisi ne bajejjereza omusango ne guwera ennemba ne bagamba wa poliisi yadde mu self defense naye nga gwe bakubya amasasi yabadde ajjayo wallet talina wadde emundu so gundi ebitongole byonna birina challenges ezo kakati bingi ebitambudde mba nensankubizeewo katono okusiza ku bozino nga bwe badde etambula abantu abamu babikkiriza abamu babiwakanya bagamba nsi bituufu okusinziira ku byogerwa bitankanibwa tebikwatagana gw'obiraba otya gwe nga bw'obadde ojja ogubira ku social media na biki byonna nze social media eyo njirinamu obuzibu nze social media kyembeera naye obuzibu nti bw'eba ekwagala tokola nsobi tokola nsobi bw'eba ekwagala waliwo abantu social media beyagala nga tibakola nsobi naye nga tefe abatunula abatali biased kuba kati nze ntunulira ebintu mu butuufu bwabyo siina kye neetaaga ku muntu ampeeyo oba keeke oba ntwale nesimbewo saagala kwesimbawo so ebintu bwe mbitunulira era nteera okubeera ekeyo ne ŋŋamba mukyala wange ne mubuulira ekituufu oluusi akkiriziganya nange oluusi takkiriziganya nenzima mubuulire ki kye ndowooza kubanga ze siina biased opinion naye kyemmanyi ku social media nti weeba ekwagadde tokola nsobi bweba tekwagadde ne bonooleeta amata n'ogateeka wejja gamba ago si mata ago mazzi golabirako ddala alesa obuugi naye galaba ogalaba mata so social media oluusi eyamba naye ate oluusi eba nkyamu olw'ensonga nti kati incident ng'eno yagwawo okuggyako omusumba ne katonda we bebamanya kituufu kubanga oli omulala yafa yandibadde witness owokubiri yafa naye social media mu bukyamu bwayo oluusi ate eyamba okuwa second gundi ogambe okwebuuza ebibuuzo bewandyebuuziza bo babitugira ne babiteekayo noga nti gundi bwaba omanyi teri kintu nga kirungi ng'okwogeza omuntu suspect oba yandibadde suspect okumwogeza the more he talks the more information gy'osobola okugyamu era twagala nnyo boogera suspect bw'aba ayogera kikuyamba nnyo kakati omuntu ono pastor bwe yajja okwogera ebyabaddewo yatuukanga ne yeekuba jje n'ayogera ebintu ng'oli naye kuba ndabye obuvidiyo ku social media nga bwe yagaa ndi yeekweka wansi wa steering ate ekirungi naye mulokozi vuzeeko ennene bwezi ozirina kati ndabyeko obuvidiyo abasajja bagezaako okwesonsekayo naye nga tebajjaayo ekirala omuntu yenna abantu bazze bakola comparisons okugeraageranya ne bagamba nti gundi bwe baamukuba byali bwe biti tekirina kuba kyatteeka nti buli muntu gwe banaakuba alina okufaanagana ne munne naye bw'ojja n'otunuulira mu bino ebyono byabadde nga unique tulina wadi gye tukozesa bagiyita unique nti byo byabadde byanjawulo ku byabanne incidences ezize zibaawo so kyova olaba abantu beebuuza ebibuuzo bingi naye kati ono beerabidde ndi musajja wa Katonda aliko n'eddoboozi aliko eddoboozi erimugamba nti kati gwa wansi wa steering kati yimuka kati goba abasajja kati baleke kati genda emulago bwatalina ddoboozi ebintu ebimu kyovula nti aba social media bo bibasukkako kuba tebalina maloboozi si bantu ba Katonda abamu kati buli muntu kye weetaaga ddoboozi bikugayidinge
senga oba otuuse mu buzibu kati gwa wansi genda wansi to steering scandi brake kati vaayo kati ddayo kati genda okole bwoti so mu bigambo bye bwati bwe yali ayogera era bw'obiwuliriza bireka ebibuuzo bingi si social media yokka kubanze bwe ntunulira social media njagala mpulira oli yabadde ku scene Katonda gwe yayambe n'asurvivinga yagamba ki kati najja kugamba nti neekweka wansi wa steering naawe mutima gwo mbwongo obwo oyinza okuba omwagala nnyo naye n'ogaa naye eddala ajaayo mutima gwo n'ogaa naye tajaayo wansi wa steering naye oluusi kyova olaba nti mu America bagamba nti poliisi bw'ekwata egamba nti okkirizibwa okusirika n'otayogera kigambo kyonna n'otatu ansaringa kibuuzo kyonna kye tukubuuzizza kubanga buli kigambo ky'onooyogera n'okitugamba kijja kukozesebwa against you in the courts of law. Yes. Okitegeera kye baba bakuwooninga eryo tteeka lirina mu constitution nti constitution egamba nti omuntu waba akwatiddwa alina eddembe ly'okusirika n'ata answeringa poliisi byebyo kati pasita Bujingo byalimu nti oluusi kye yali agala okujjayo ekifaananyi kyali kirala oba kye yali ategeeza kyali kirala ffenna tukola ensobi mu kwogera nga ngezaako okutegeeza kirala naye ekigambo kyenkuze ne kiba kirala kati ne kireetera doubt mu muntu yenna ali eyo n'agamba naye ddala ddala kati ayinza okuba yagaa nti oba neekwekawo oba mabega wa mutto oba naye bwe yagamba wansi wa steering kati ate bw'omala okyogero oba tokyakizaayo oba tokyasobola because you on record okitegeera newankubadde nga tobadde nti oli ku poliisi nti okola statement kuba bino byayogeramu byali byakunyumya mu bunyumya era toyinza mutwala mu kooti oyinza omutwala n'obimuteekako naye tebyali on record nti poliisi yali ekola interrogation naye bibayinza okubayamba okumubuuza naye kajjojojojo w'ebibuuzo ne bamugamba nti akale jangu weegezeemu gendayo tulabe naye ate okutuukayo nga tasobola kukkayo tajjayo naga si kye nategeezeza naade byagana naye kwese ku mutto kungulu ate n'eddoboozi lyadde lintawanya so kyekyo ekiriwo nti ebigambo pasita bye yayogera ebyo byonna saabiraba saafuna mukisa byonna kubiraba naye nfunamu bu clips abantu bebaze basalaasalamu ne mpulirako akatono ne oluusi ebimu kati emmotoka okutampalinga balikira tampaling with the crime scene emmotoka ogijjeewo teriiwo ate abantu ne bagamba nga yo teriimu bituli by'amasasi ate kuga byonna bibadde biwanvu n'otunulira abantu abakubye ku mmundu ayinza okugaa nti mu lwenje eno bwe mba nkubye amasasi sisobola kumakinga sure nti mundu eno njigayidinga ekubemu eri eno yokka bweti amasasi bwe baga gakubibwa gaspray ebera spray nga bwofuuyira rapid tosobola gandi okujja nga aiminze wamu nenga nti gonna gagende wamu naye ogalaba gasaasaanako bagamba mbu yali pistol nti yali pistol yetakubaga akumukumu nti yakubanga limu najjamu kulenanga bwe yagaye nti yali pistol yali pistol ayinza okuba yali ku close range akubayo limu n'azikiza n'akubayo eddala n'azikiza nga noono bw'alinda eddoboozi but ebintu bingi ebita adding up ebibuuzo bingi naye ansa ntono ansa weeziri gwe bw'olaba ebintu ng'ebyo bo bye bakuwaako wejjiramu n'ofunamu ekigundi kyo tobabuuza na bibuuzo gwe weekolera conclusion eno ogaa kusinziira ku kino tekimakinga sense kino kimakinga sense ne weekolera conclusion twebaza Katonda nti at least baatuwaddeko ku ebyo bye baatuwadde kuba baali bakyanyiza ne Moroko gibika ettundubali ne tutagiraba nako baali bakyayinza ne pasita Bujingo obutavaako nakyayogera ku incident eyo n'agamba tugende tuzimbe Kanani oli oba n'agamba nga nawulira akavidiyo ati Kanani tunagizimba olulala tugireke tugyongereyo so at the end of the day buli muntu kibaba bakuwaddeko mwozimbira n'ogamba nti kino kikola amagezi oba kino tekikola magezi kale kaakati tugende ku ndongo endongo bali kugikwasaganya ng'osinziira mu Amerika ate ne tutukako eno Uganda webale nnyo balite ddala essaawa zino ndoozi oluyimba olukyalo baluyita omuntu era bw'ogenda ku YouTube channel eriko Jemo Kasenge mpozi DJ kwekali tekaliiko just Jemo Kasenge bwa DJ nali nabuumuzaamu nensigala mu kuyimba so bw'ogenda ku YouTube channel n'ozinoonya n'oginoonyako ennyimba obuzifuna bulungi nnyo era nobanga oziraba mpozi no ku social media platforms zonna endala zonna Jemo Kasenge still endongo etambula etya endongo tebadde mbi ekizibu kye nina ennyimba nnyingi nnyo
ate kizibu ekyo kiba ekizibu oluusi olw'ensonga nti nfulumiza ennyimba zenkoze ezisukka 20 mu mwaka gumu. Ennyimba 20 mu mwaka gumu. So obeera overwhelmed. Omuwagizi wo oba omuwuliriza oluusi agamba alondamu lwayagala. N'alondamu naye promotion wise kibeera kizibu. Nti bwe ŋŋamba Mayanja leero nkubiraayo oli kyapa ate nkya ne mugamba kuba loving you. Ate luli ne mugamba kuba gundi. Kuba abayimbi abazze abasinga abadde afulumya oluyimba lumu oluvannyuma lw'emyezi 6 abalala mwaka abalala myaka 2 ng'akyali ku lulyo oluyimba alukama. Naye kati bw'obeera n'ennyimba 20 mu mwaka which means emyaka 10 nja kubeera n'ennyimba nga 10. Kati zina 2 obuzibu bw'ensanga ati engeri gye sibeera wano ezimu tezirina videos olw'obutaba na budde. Kati video nazo ziyamba kutambuza oluyimba 1 2 promotion kuba oluyimba bw'oluta luba lwetaaga nnyinirwo n'olutambulirako. Wabayo ekivulu enkuuka ani ekivulu kya sapiensa ekivulu kyani abantu ne bajja ne beeyongera okuluwulira. Interview ng'eno gy'ompadde ssebo neyanziza ziyamba omuyimbi okuzimba naye olw'okuba nti oba toliiwo fe ababeera mu Bulaaya endongo ogifulumya n'ogitanga nnungi. Naye olw'okuba nti oba toliiwo kati nze jjo buli wembeera wano buli kibaala kye ŋŋendamu oluba okutuuka ŋŋamba DJ kuba ku muziki gwange n'engubawa abamu olwedde babeera nagwo omuziki nga guyina mu kompyuta ye naye nga tamanyi omuyimbi tamumanyi. Kati ebintu by'endongo bino obutafaananako oba na bwa DJ oba naki enkolagana eno ebeerawo ng'omuyimbi waali. Kuba omuyimbi bw'omala omumanyika waliwo abayimbi abajja n'amanyikirawo okitegeera. Kati oli ayinza okubeera naga kankube kayimba k'omuyimbi gundi nga amumanyi yakutegeera naye kati ffe ababeera e Bulaaya abayimbi badijji abasinga tebamanyi bapurezidenti abamu abasinga tebamanyi. Ekizibu nnyo okulowooza okuba ku luyimba omuntu gw'atamanyi ati kubanga abapurezidenti engeri gye babeera n'obudde obutono ku maleediyo oli alina awazi 2 abayimbi balinganga 10 kati agamba akuba oluyimba lwajjemu gw'atamanyi oba ali mulaba nako kati ffe tulinganga ababeera mu ggulu. Ogenda n'obeera ku sho n'omaliriza bolugamba banaye sikubye oluyimba lwa muntu ono sikubye oluyimba naye nga kiba kuba nti abayimbi bangi ate obudde buba butono ate kati gwe oba ojjukire noga nti sikubye oluyimba lwa gundi oyinza oga kantuteeke ku puroguramu y'enkya naye kati waliwo omuyimbi omupurezidenti nga tamumanyi nakummanyi tampuliranga nako music wange bw'aba yawulirako oba erinnya but so what kati ayina wano ku red plate ye ejjudde eriko bwenkukwata bwepaba bwenkwepiica bwepaba bwenkola bwenti style on tamivu fifameera kyayiwenjaye kuliko kitiribiita sitya danger kakati gwejjemo wabeera mu America kimubeerera kizibu takulinaako na access. Abamu abaana bankubira nagamba muzeeyi mbalinya ntambuze ku ndongo n'omuga atambuza naye tomanyi oba agitambuze oba tagitambuze kuba tojja kubeerayo kitegeera. So kitubeerera kizibu nti bw'oba toliiwo kiringa kuzimba nnyumba nga toliiwo era tesobola kubeera nga bwewandibaddewo bw'ebanga woolyo nga nedda nga bakyali wansi kino kyemukoze kyamu naye bw'oba toliiwo mala kudda n'omenya ebisingo wano mumenyeewo wano mwongereemu nga byawedde. Kati kyekyo naffe abayimbi abali e Bulaaya nti endongo ekirala contacts ezo nkulu nnyo ate omuntu bw'oyogera naye mu buntu senga olwaleero zize Mayanja nenkuleetera oluyimba onmanyi wandabako okitegeera eyo connection munne waba talina kyomuwadde not necessarily nti bunaku olina okumuwa sente zokka tisize ezikola naye ne friendship friendship ekola naye oluusi tugenda n'ofuna oli nakuwa contact nagamba munange waliwo omwana bwati mulungi akola naye bw'omucontacting olw'okuba batakulaba ayogera nawe ku ssimu kugamba kimwanguyira okwerabira naye senga bakulabako ne musikinkanako mu kabaala ne mulyako kalanki n'omuwaayo ky'omuwadde oba kyebiri oba ky'ekkumi oba eky'etaano eyo closeness eyo gye mba mufunye ne bw'aba ali kumpewo n'omweza kamese muga jjajja mpisaayo agawe kyali wange n'akuwanikayo olw'okuba nti competition nnene. Kati kyekyo ekizibu ffe kyensanze nti n'ennyimba nnyingi nnyo naye ate siriiwo okuziwa promotion. Mu America mbadde nfubye okuyimbayimbayo ennyimba emikolo ngiyimbye but mu America ebiseera ebisinga nzibu okupromotingiramu omuyimbi omupya kyandibadde kyangu abayimbi abali eno
kubanga America yonna nga bibucha ku macha buli muntu atunula ku simu ye kati abayimbi betugoberera social media kwe tujja music kati ate batunulya Uganda bw'oba omuntu nga tayimbidde Uganda oba ayimbidde wa Singapore oba wa kimubeerera kizibu okubreakinga kizibu nnyo kumulowoozaako nga abantu be Uganda abeeri ate baagala omuntu ahiitinga wano ne bwe kuba mukolo oba muyuna baagala omuntu ahiitinga wano gundi alina hiiti ng'alaba nti wano akuba ebivulu abantu bawanika emikono bawuuba nga ayimba kati nabo bwe batuuka okunoonywa performa baleeta oyo ave Uganda kati gwe mu America kizibu okufuna bannayuganda bayimba ne bawanika emikono era bano bafuna bajja kuba balubatu ng'abantu 2 oba 3 oba kale ne beba n'aba 100 okitege compared ku muntu ayimbira emitwalo n'emitwalo okitegeera so kitubeerera kizibu naddala nti ne wadde oli mu America omuntu okupangisa ogenda okuyimba yagamba ate kati oyo nga muyimbi mbadde simumanyi because music engeri gye bamupromotingamu the more you listen to the song gye lukwata ne bwe telwati lunyuma nnyo naye lulina engeri gye lukwata nti oluwulira obanga commercial obanga bulango bw'owulira akalango n'okawulira ennyonta bw'ekulumuga bampe Coca-Cola kubanga okawulira over and over and over naye nga tuwulira drinks endala ze simanyi nakumanya so kati bwekyo music naye bw'ali so nekitubeereramu ne challenge eyo nti nze nganze n'ennyimba nnyingi nnyo bwe nfulumya video n'enjita bagiplayingako ku ma TV ne bagikowa n'eyitako nga omuyimbi tebamulabye abantu so ye challenge gye nina nti music yennyini naye yennyini okuzza ssente omuyimbi wandibadde wooli senga oluyimba lwo luba lufuuse hit ne lukwata abantu ne balwagala bapromota bagenda kukusangaho kizibu okusanga promota agenda okugulira tiketi okuva mu America ojja okuyimba mu nkuuka agenda kuwa ssente mmeka naawe zennyini zoggyeko ennaku zoggyeko mu bizinesi zo zotakola so it's a very big challenge naye nga twebaza Mukama nti abo betuyimbira abo ne baba batono baki tubasobodde okubaako ettaffaali tuteeka ku music industry waliwo omwaka ogwo oguwedde abawagizi bo wabayita ne bajja nobayimbiramu twali ku Papa Sport awo era njagala okutwala omukisa guno okwebaza abantu bonna abajja ku lunaku olwo abantu bajja ne bakuwagira tukisubireyo omwaka guno 2024 nandikyagadde in fact nandyagadde okikola naye kibadde kikyannemesezaamu okutegeera azini kubanga yali break up nti okujjako abantu ekifu ku maaso what can DJ Gyemoddu musically so okuyimba live asooka okuba bandi n'okufuna connection n'abantu naye obuzibu obukibeeramu nti nze nganze budget ebeera nnene okukola obukozi ekintu ekyo kubanga oluusi nannyini kifo ajja nagamba nti engeri gy'oli muyimbi mupya wakatandika abantu kizibu okusoloza ki sente okubajjamu sente kati abantu b'oba oyise gwoba wapangisiza ekifo gwoba abamu bagulira ebyokunywa n'opangisa abakubi ba bandi n'opangisa bandi so budget ebeera nnene ekola ekintu ekyo kati n'ogamba kankikole mu kutandika then bodde ogwokubiri kuba nakola ku Papazi then nenziramu nenkola ku Tavern Woods nga nzija nkola ekintu kyekimu naye era nga at the end of the day nze mbeera investor nze mba nteeka mu kyo kati nentunamu neŋŋamba when time etuuka ddi n'ogaa nti omuyimbi wadde sigenda kufuna sente nyingi naye nze bwe nzija okuyimba ne bwanga nija kukuwa emitwalo 10 oba emitwalo 2 oba emitwalo 3 ziyinza obutaba nnyingi nnyo naye ziyina kyezikulaga nti oyinimu value ng'omuyimbi oba music walimu ki alimu value kati bwe mbadde njala okuva wali eri ku nze okuteekamu abantu okubayita ne bajja ne banywa ne bakola buli kimu nga byonna nze mbikozeeko nfune abawagizi abagamba nti kangende nsasula omutwalo ndabejjemu kasenge ngende ndabejjemu kasenge ngende mpulire music wajjemu kasenge so kati njagala level gye tubatugenda era nali ngambye omu ku bakwano bange anoonyezeyo ku bapromota ndabe nga tuyinza okukwatagana nabo naye kati nga bwobimanyi promota baagala nnyo omuyimbi aliko kati bw'olina kusooka kwerandiza ne wepromotinga nnyo demand n'ebeerawo bw'anaakuteeka ku flyer ng'olina abantu bojja omugattako ne beziba 10 abantu 100 oba 200 oba 300 bw'akubiramu namanya nti bwe nteekako Gyemo
audience yange ejja kweyongerako then ajja kuga nti mujja kutula muteese naye kati bw'obanga oli bweru nga talina wakuratingira nti abantu katayinza kukubira abantu masimu bannayi mwagala oluyimba lwa Gyemo oba temulwagala onookubira bameka naye senga alaba nti oyimbye egindi waliwo ne gundi yakutimbye egindi naye gundi nojja ng'oyimba ayinza omuntu ono kati alabika alimu ku bantu then ne music we tumuwulira ku radio ng'akola ki abantu bamumanyi so eyo challenge naye ekyali nzibu mu gundi yange mu career yange ya music nti omuntu promoter okujja nga nze neetegese kati nga bwe mbadde nzija ntegeka obuvulu bwange obwo naye bw'obanga si gwe weetegese kibeera kizibu oli ne bw'anaalanga baka muyimbi ki oyo music weeki tetumuwulira music abantu baba batuufu waliwo gye ngenda nenkuba sho nenyimba abantu ne banyumirwa naye ng'olaba nga music nga badde bawuliriza kipya omanye okutu kw'omuntu awulira ekintu ekipya for the first time kiyinza omunyumira naye ng'olaba kipya mu matuufu naye ate bwe nkuba oluyimba nga Gyemo wange olwa Frigo oli atandikirawo okuzina intro kuba olwedde endongo eno esooke kuwuluguma eno nga ebigambo tebinnajja watandikirawo okucamuka naazina nti Gyemo wange wuuyajja kati eyo problem ye challenge gye tuyina nze gye nnina nganje naye waneno ojja netutandika oluyimba nga batudde bati batunula bati kati oluvannyuma nyo nolaba nga batandise okukola ki bwe babayo kapaati kali akacamuka oli naayimuka naazinamu naye wano mu kusooka obwedde awuliriza luyimba owuliriza lwetegereza ayimba kuki agamba ki lulagawa so by the time ebiseera ebisinga kyanenyumya ennyo nti by the time wenzija ku stage ng'olwedde abantu music mwali mu bantu nga baamuwulira naye ekyo ye challenge gye tuyina nti bwe mba ngenda nze balina muwuliriza kunze ku first time tekibeera kibi nti oluusi omuntu ajja naweza oluyimba n'aluwulira kati abo baba baaluwuliddeko naye kati olwedde aba aluwulidde ku bwereere kuba eyebeera promotion kati bwona omugaa jangu oddemu osasule owuliriza omuyimbi oli gwe wawuliriza luli agamba ate nemuwulidde kale toyanza nyo toyanzeege okwijjako nga badde nakyeyagala okubako n'ekyobuulira omuntu oyo atulaba naye mbadde nsaba tumalirize omuntu atulaba mwebaza okufollowinga omukutu gwaffe guno n'okwagala endongo n'okwagala byonna ebiweerezebwa ku mukutu guno nze nsinga kutambulira nnyo mu ndongo muno ndi muntu wakwagala music naye abayimbi nga ffe tukyalina naddala bannayuganda abali wano balina obuzibu bw'amaanyi obuzibu bwabwe era bubadde obiwulira federation yazze bakoze batya naye ebizibu ebisinga byanjawukana enjawukana nyingi mu bayimbi then ababa beegasse ekiba kibaleetawo mu kibeera kya ssente ziba ssente era bwe ziggwawo nga baawukana akasukira munna amayinja endongo eno erina obuzibu bw'amaanyi nti omuyimbi Katonda gwayambe n'awandako eddusu n'abeerako waggulu nga wano ate tayagala gwavaayo gye akulaba gwe agenda okutwala abantu bonna buli lwakulaba ngo neddala lyolinnya ng'akusambuddeyo ne kusabira obusabizi kuba lwoffe batasobola ssamba kuba abayimbi ffe tubeera mu Amerika tuvuga zijiwagoni ezamalayo tuvuga ezirange rover ezamalayo kati yono omuyimbi ayinza okuba n'erinnya ettutumu naye ng'ate nze ebyuma obulamu bwendiivinga nga yabulaba mu movie okitegeera so tasobola kunninyanzireyo naye omutima gubula omwabika kasajjaako omutima gubula omwabika ate n'awulira ennaku nga mpitirifu waliwo omusajja yakola akavidiyo awo nakawulirako yali bwoba producer ku social media nakawulirako n'agamba nti waliwo omuyimbi nga bw'amala okuyimba ku stage ayagala abantu bonna bagende nga yamaze mwabajja musange nga wakiri bagenze nga tebaliiwo ng'enduulu yonna vibe aletse nga mwebyammwe baleme kunyumirwa emitima egyo mwegiri mu bayimbi ate abayimbi abasinga nze kuba nagambye ndi mukwano gw'abayimbi engeri gye nali DJ abayimbi abasinga abajjanga mu America bonna abazeeko mu America mbadde nfunanga contact nabo ne tubaaniriza ffe tubatambuzaako okubakubira endongo yabo okuyita abantu oli bw'aba organizer promoter nga aleese omuyimbi akuweereza message naga Gyemo oli muntu w'abantu nkungiraako era video omuyinza okuba obulabyeko nga mpita abantu ku shows z'abayimbi naddala ababazze Bulaaya okitegeera naye kati omuyimbi oyo bw'ojja wano e Uganda
N'omugamba muganda wange tukoleyo oluyimba, tukoleyo ka collabo, tukoleyo oluusi abamu akwetoloza paka lw'onaagenda. Abalala akusaba sente ziri ridiculous. Oh, yes. Naga oli mu America kuba tetuganye kale nyinza okuba nvuga nnyonyi. Naye ate omugaati saagala gugula milioni 10 lwakuba nvuga nnyonyi. Ne Bill Gates tagula mugaati milioni $. Era ajja n'agula omugaati tetuganye kale guyinza okuba quality ye gyali. Naye tekubeera gwa milioni $. Kitegere. So kati ffe omuyimbi ajja n'akulaba naga ova mu America oyagala collabo mpa milioni 5. Oh, tukole collabo. Ate okwo tekuli ku promoting alimba tekuli ki kijja kubeera alukole alukuwe gufafagane nalwo kati abata kuyambi lwaki kati atya okulaba nti agenda ku introducinga mu audience ye mu following ye okiraba kyasinga okutya musajja ono bwe mala muteekayo ayinza oku breaking up kuba wagizi bange ne bwabbako 10 oba 3 abatutte kati akolera oluyimba n'alukuwa n'agamba luulo nkuwadde naye abakuyambye naye ate nga takuyambye oba oba okitegera kyegamba. So kati ebintu ebyo byonna byonna mu music industry bwe tuba oluusi tuyinza ogaa tuyambe music industry naye ng'ebyo byonna bikyaliwo tuba tetulina nnyo kye tujja kulaga era tujja kubeerawo omuntu akuba akayimba ke ayimbe nansa n'ayimbe mugundi endwadde mutwe nywedde malwa egundi amalirize paka lwavaako ku siini naye nga talina nnyo kyeyeyongeddeko ate nabano era batayambyeko nga era nabo talina nnyo kyabakozeki kyabayambye. So music industries aba Nigeria bayambye nnyo bannaabwe ba Wizkid abo balina abo bayitiddemu abanene ba Rema balina abo bayitiddemu abanene naye wano ewaffe kiganye tujja n'osanga omuyimbi omunene ow'ettutumu naye nga tasobola abasajja nga waliwo omuyimbi oba bamuyitanga Cassidy mu America yakola oluyimba ne R. Kelly nefuuka hit yali yakabi nnyo naye nga R. Kelly ajja n'aperforminga ne ku stage yemu n'omwana ku luyimba nga bakola promotion naye ng'oza R. Kelly yali aga talina mmere yakulya waka yali alina okitegera. So ebyo wano ewaffe bye bibulamu nti abantu abakwata industry baasookayo mukama be yawandako eddusu bagamba muba mufa mufe era bagamba yesenga mufudde ne mutajja kujja ne mutajja kutusumbuwe n'okutwalako bawagizi baffe naye nga ebyo byonna nga bizaawo waliwo omuntu abantu mulimu ate abalungi era abantu tusobola kubeera babi ayinza okumenyerayo omuntu omu gwe bayita omusajja gwe bayita Dr. Jose Chameleone Chameleone gwokola naye oluyimba has been my friend for a very long time naye nze ate nali faani we engeri gyenagaa nali DJ banga deni nga ndi faani we ennyonyi kuba baali basatu by then abaaliwo Bebe Kamiri ne Bobby naye nga nze ndi wa Kamiri simanyi lwaki but nayagala nnyo music we n'ennyimba ye naki era nga bajja mu America nze mukubira endongo tubeera ffenna tuli ba mukwano naye bwe najjanga nnyimba ne mugamba muganda wange njagalayo oluyimba yagamba gwe muganda wange Kasenge mugamba gye nampita ewa bbawa tugenda twogeramu awo ne twogera kasente nagamba tofaayo uteekawo zoyina endala nozireeta teekawaawo akasente netukola oluyimba ekiro ekyo kyennyini so Chameleone n'obunene bwe nga bw'omumanyi kubanze abayimbi bwe bali wano bangi naye musajja we wanjawulo netukola oluyimba olwo time lw'owulira nga tampadde buzibu bonna bbawa n'alukola n'alumala n'alumpa kati nnaku ezo namusanze nabadde ku papaazi awo netusisinkana alina welcoming gundi gyakuwa kugamba ku linnya lye okitegera naye ate n'ogyolaba omuyimbi atali w'amaanyi nnyo talina wadde Chameleone aluddemu abamu baluddemu abantu baludde mu ndongo nno muganda emyaka 2 plus ayimba naye nga ayinayo hiti nga 2 ate nkulimbe emyaka 2 nga ayina hiti ezo ate nga zino endala za kusiba ku bantu nti bannange muzine gundi yayimba bannange tubegayiridde mu James n'oyo gundi okitegeera naye nga ssebo muganda wange ogende wa Chameleone n'otagenda wa muntu so ebyo byonna egos ezo eziri mu bayimbi oluusi ajja n'agamba nze mbadde gwoneetaaga nze bwe ndi wano ndi wakabi n'omunoonya olunoonya nga talabika n'omugamba nedda muganda wange mbadde nkunoonya nga ndoza tunasobola okukwatagana naye bw'obanga ego yo eri waggulu nnyo tokite genda oyimba endwadde malwa siina mutawa
Kale tweyanzeege nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan mbali ndijemu kasenge twogedde bingi byebyo of course bitambula wantu batetunza bibusa maaso nera n'endongo y'okutwaliza wamu so kati nyoga kujjukiza ntigenda ku YouTube channel ye ne ku social media platforms zizo nazo n'endongo ejoso kugisanga ye Jeyimo Kasenge abo mufuna bulungi nnyo nedda ku YouTube Jaymo Kasenge yes ngabo olulira okay kale tulabagane subscribing ne bella byonna birenga bitambula bulungi nnyo side yawo tukwebaza tukwatagane olunaku olulala nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.